embizi zaalajjanye nga twali asaasira, ente ne zikaaba, embuzi zaagudde. Is that all? Is that what Christmas is? Abaana baffe bavudde buto nga Christmas bagimanyi ng'emitwe gy'embuzi, bigere bya nte, byenda, kibumba, ngoye, miti gya kutema kusimba waka. Omwana ombuuza Christmas kyeki? Kulya nnyama? Christmas kyeki? Mukyere? Christmas kyeki? Kukyamba kapiira? Christmas kyeki? Kukyakala? Christmas kyeki? Choda. Kati mbuliza kuliranye Christmas kyeki? Enyamba nange kampumule mu bannaye. Namwe mubulireko ku njiri tusigaze dakiika ntono tuve wano. Temwefuula ate enjala beerumenye ekibakoze obimuze muliddeko. Ate kati muleme kwogera nga ate enjala beerumenyo. Temunnalya? Mulukukeeko. Temunnalya? What do you mean temunnalya? Kiyinza oba nga kyomwogera si kya Luganda. Basaba ne bannyabo Kristo oba Christmas kuyingiza Kristo munda mu ffe. Noba ne passioni, noba n'ekisa. N'owulira ng'oyagala ate ng'oyagaliza. Nabagambye eri gye nvudde mabega mu njiri nti mu offices abantu bagenda n'ebyokulya byabwe n'ebyokunywa. Omuntu ne bw'aba muga nti janguuko wano kyabadde anywa akisitula kubanga bw'akireekaawo takisanga nga bwe yakirese. Where is Christ? Lwaki abantu beetisa amannya naye nga ye nannyinigo tebamulina? Abalabafe abatulaba from members of Godfrey's Post njala kubabuuzaako. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Olunaku olwaleero no tutambuddemuko ne tusalawo tucelebrating Christmas n'emikwano gyaffe era mu bangi munnange tunoonyezaayo Mami Ruth kubanga y'omu kuba badde nnyonyonyo so close naffe ne ttiimu yaffe era omwaka guno atubuleesinze nnyo. So ne tusalawo nti olunaku olwaleero Christmas era eno video wona agirabira wonna manya twagirekodinze ku lunaku lwa Christmas nga 25 era tumukyaliddeko. Tetwamugambye nti tujja manyimu abakyala basooka kwekolako makeup biki ng'ebyo naye ffe tetwabikoze. Twasazeewo tukole kimusange ewaka. It's okay kati feel free osobola n'okutukikinga esimu yo nokolwakwa antikati videos zino kyekyo ne tugamba nti katunoonye era ye yacelebratize Christmas ne family n'abaana bali wano bonna balaba badde bazanya kapiira. So twagala just kwogeramu ku watubule Christmas eno etambudde etya. Mamisoko obuzeeko ku batulaba ku YouTube, abatulaba ku Facebook, abatulaba wonna ne ku Soul TV. Wow. Kristo Yesu yebazibwe. Merry Christmas abalabi baffe abalaba Godfrey tumwebaze posts ku Facebook, YouTube. Mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abalabi ba Salt Media mbagala nnyo era Kristo Yesu abongere nnyo emikisa mbagaliza omwaka omujja omulungi essebo. Essanyu ngalini. It's Christmas. Wafumbye ki Christmas kubanga munange gye tukuguddeko twagala kumanya leero kiki wafumbidde family mwasaze ente bwaneke gulo twatulamu Kampala buli omu n'enkoko n'ettooke so kutubulire olunaku kati ekiro okutuuka kati emirimu gitambudde gitya? Ndi maama w'abaana nga mulaba era Godfrey wannaye musanze waka abaana mubalabye bazannya naye okuviira ddala ku ekiro twabadde tutimba Christmas tree kuba kati abaana bali waka bali mu luwummula tugezaako okulaba nga tuspendinga more time with them. Kati okuva jjo tutimba Christmas tree, tutimba balloons. So it has been so fun and tufumbye Katonda yatu blessinze n'embuzi namba tugifumbye ne tugigabula ne omuceere pilao. So abaana ba enjoys ne having a fun ne tufumba ne sekoko
Christmas bajenjoyinze nnyo soda ng'era bw'obimanyi essebo zungu mikwano gya family okuva Sweden mikwano gyaffe kuva Sweden kati tumaze nabo emyaka egisoba mu 10 so they are like part of us kwe kulaba nga this time bagambye katujje mu Uganda celebrating a Christmas ne family yo to experiencing what is different, you know, kuba kati eri ewaabwe Sweden ba celebrating a Christmas 24th teba celebrating ngako 25th, so kati it has been fun to enjoy nze tubaziniddemu batuziniddemu tulidde netunyumirwa ssebo. My name is Alexander and I'm coming from Sweden to visit my friends in Uganda, in Kampala. Personally, I love Sweden. You're welcome to Uganda. We are celebrating Christmas. This is festive season in Uganda. If you compare celebrating Christmas in Sweden and in Uganda, what is the difference? Well, the weather is a big difference. It's 10 degrees minus at home in Sweden. And I think today has been really nice. It's been really welcoming. Well, to see all the kids dancing and singing was really nice. Well, I wish you all Merry Christmas and have a good New Year's Eve. Well, I'm really glad to be here. Because of them, I was able to come here to see Uganda, and it's really different compared to Sweden, and it's really nice to see it. Would you love to come back and visit us again? Of course. Okay. Thank you so much. Finally, your name? Alexander Lay. Thank you. Thank you. Okusookera ddala ekintu kyonna okutandika azina eggwanga lyonna okubeerawo famire erina okusooka okubaawo taata bw'abaawo mama n'abaawo abaana ne babaawo kati buli omu alina role ye mu famire kati taata bwa providing ebyokulya oba maama kati ng'omulembe bwe guli nti ne bamaama tuprovidinga kati nga maama era osigala olina okuteekamu nnyo noga nti kati abaana bange kambi involvinge buli omu muwa omulimu abeere bize tagenda funa budde bugamba nti ate agende mu maka ga gundi obudde bujja mubula n'obugenda okuliirako Christmas ewagundi ate ng'ekiseera kino tulaba obulwadde bungi tetwaliganye baana agenda mu families naye obulwadde bungi tulina okukeeping intact at home to stay at home tulina keeping that to stay at home to be vigilant kubanga covid akyaliyo abantu bakyafa yes. So omwami kigambo ekyenjawulo kyoyinza okumugamba ku lunaku nga luno lwa Christmas nekirala omwami yabaddewo kuba munaye ne Christmas naye yatuuka abaami babeere ne bagenda osooka otugwire nti wabadde naye wano celebrating Christmas. Ekisooka covid yajja n'ebibi ate najja n'ebirungi kubanga kati luli olusinga olusi ayinza okubanga olusi tabeerawo olusi abeerawo bw'ati naye kati ku luno abaddewo tubadde naye ne twavinga fun yes tumufumbidde oluwombo lw'ekinyeebwa n'abyagala nnyo era tubadde basanyufu Kristo okuzaalibwa kwa Kristo okujja n'omukwano ekisooka kwagala omuntu obwo omwagala Christmas kyekiseera ekyokusonyiyibwa kyekiseera ekyokubeera awamu yes okusobya tekubulawo naye Christmas kyekiseera ekyokwagalana and keep your family together ng'omukyala you keep your family together you do your role as a mother you keep your family together na mwami wo n'omwagala n'omuwa respect n'omwagazisa ewaka we naye neyeeyagalirawo n'abaana n'obagazisa ewaka nabo ne bawulira nga baddembe kubeerawo so omwami awulidde nga waddembe okubeerawo sebo nasooka kufulumya neyanziza Yesu eri ku YouTube, Facebook, Ruth Ndamagye. That's my Facebook handle and YouTube channel. It is Ruth Ndamagye official and
tuleeta n'ebirala. Yes, tuleeta n'ebirala naye bagiyita neyanziza Yesu. Tulabye ng'okoze media tours ez'enjawulo, like how was the experience? At first was there was some media tours radio station nagenda nagendako ku Metro FM. It has been my first time, by the way, and Metro FM, STV, Rest TV. Yeah, I really thank God. Ko Star TV nako nengendako. It has been my first time to be on media, and receiving the bulungi. The feedback has been very wonderful, and I really thank my fans there. Abantu baffe abagala Kristo nabo abatanaba kumutegeera bulungi bambi mbadde balungi munjagadde mundaze obuwagizi mundaze omukwano Katonda abongere mu mwaka guno omupya nga Ruth Ndamage Music. Tulese oluyimba olupya, video empya, actually two projects tuli busy tuli mukola ne ewedde kusaba kisumuluzo kubanga kyo kituufu ndabye ng'okusaba kukola byonna okusaba kukola byonna sebo. Yes, okusaba kisumuluzo lwe luliwo kati. You go check on my YouTube Jeruli na my Facebook mujja dusangayo. Yes, ekisookera ddala nsooka okwebaza omwami bamuyita Nabbi Samuel Kakande, musumba wange wali ku the Kakande Ministries, the Synagogue Church of All Nations Uganda, ku Bilyawe Mulago. Taata nkwebaza nnyo, webale kunjagala na kunyamba kuzuula kitone kyange nti nsobola okuyimba. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Bakkiriza bannange aba Kakande Ministries mbaagala nnyo mikwano. Happy New Year bafanzi bange bonna, mukwano gwange Godfrey tumwebaze. I bless you big time. Big Masavu Katonda yekka yamanyi kyabakuwa mukwano. Nkwagala nnyo nga bw'omanyi ate okimanyi nti nkwagala nnyo. Mikwano gyange gyonna, management yange yonna eya Ruth Ndamage Music, omwami Titus Nyago Henry, you're so amazing, God bless you. Bafanzi bange mwenna baagala nnyo, my family, my children, they are my first fans. Kubanga era ogenda okulyanga omwana ayita mu lukuba ayimba akayimbako nagamba, he's my fan or she's my fan. I bless them so much, and I bless you my fans big time. Music, gospel, osooka kulaba the light in the Lord. Katonda kasita abako kyakulaga. Katonda showed me love. Saasasula kulagibwa mukwano ogwo. Saasasula kulagibwa mukwano ogwo. Katonda yanjagalanga bwendi. So neŋŋamba naye Dawudi atugamba mu Zaabuli nti nayimbira Mukama oluyimba olujja. Ate nze oluyimba nakola nti era mba nina kuyimba luyimba lujja nendutegeeza abantu Kristo byankoledde. Yesebo nensalawo nnyimbe mpeereze Kristo. Awulira nga tannaba kutegeera Kristo amutegerere ku nze mu bujulizi bwange. Chigambo ha 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 mukamwa kange nine chigambo ho 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 neyanziza Yesu bino byankoledde nsime okulimba kibi Yesu bino saabisuubira osanyisiza omutima gwange okuwadde enseko ogujjuza akamwenyumwenyu gumwenyereketa gutudde mu bidiba by'amasanyu mwegugira buli nkya n'eggulo kulinga endege y'abaana kwesanyukira. Yesu leka ndiyimbe mwakayimba enkya n'eggulo nkayimbe ntegeeza abantu Yesu Kristo anjagala. Ndiyimbe mwakayimba enkya n'eggulo nkayimbe ntegeeza amawanga gonna nti Yesu anjagala. Ataddeko akabonero annangiridde n'awanguzi ey'ekikamu kkubo lyange erinnya Yesu lyalisomanga soma nnovo n'obugagga bwali okubulya
weesonyiwe nzalitegedde leka ndye enkoko nkube n'ennoga amayumba nzimba gakkalina n'ebulaya ngende sente nfune za dola pawundi ko ne euro motoka nvuga ennene zino ezakkuluza ddala ennene zagulumira ziringa obusolya bw'ennyumba sinannemera wanga nnina erinnya lya yesu yampa erinnya mwe mpita okusaba byenjagala erinnya eryo 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 erinnya yesu leka ndiyimba mwakayimba icca n'eggulo nkayimbe ntegeeza abantu yesu kristo njagala ndiyimba mwakayimba icca n'eggulo nkayimbe ntegeeza amawanga gonna nti yesu anjagala ataddeko akabonero annangiridde mbawanguzi ey'ekika mu kkubo lyange tolindabide olunaku lwali lumu ne luleetedde embe mu bulamu bwange leka nkunyumizeemu engeri yesu gye yansisinkana munnange ekyali kirooto n'endoota agasajjasajja gagajja gankwate gantuuseeko buli samaanyi nenwana nago ng'esigako nga naye sigayinza nenkuba ku nduulu banjune naye ne batantaasa amaanyi ganzigwamu nensigala okukaaba bukaabi bwe mba nkyakaaba nendaba omusajja sayidi eri naŋŋamba mwana wange tokaaba nzija kutaasa naŋŋamba mwana wange tokaaba nzija kuyamba nayiwa omusaayi gwange obe bulungi so si kukaaba nayiwa omusaayi gwange obe busanyufu so si kukaaba era kati ndagira bino bino ebikukutte bino bikute mangu nambye ndagira bino bino ebikukutte bino bikute mangu obeere n'emirembe gyo abaana ozaale sente ozifune amataka ogagule amayumba ozimbe ebulaaya ogende emmotoka ozigule akamwa ka katonda ke kakyogedde erinnya yesu leka ndiyimbe mwakayimba icca n'eggulo nkayimbe ntegeeza abantu yesu kristo anjagala ndiyimbe mwakayimba icca n'eggulo nkayimbe ntegeeza amawanga gonna nti yesu anjagala ataddeko akabonero annangiridde mulawanguzi ey'ekika mu kkubo lyange tolindabide Nange is a good friend. Neyanziza yesu bino byonkoledde nsimye okulimba kibi yesu bino saabisuubira osanyusiza obulamu bwange obuwadde enseko obujjuza akamwenyumwenyu gumwenyereketa gujjudde ebitiibwa by'amasanyu mweguugira buli nkya n'eggulo gulinga endege y'abaana gwesanyukira erinnya yesu leka ndiyimbemu akayimba enkya n'eggulo nkayimbe ntegeeza abantu yesu kristo anjagala ndiyimbemu akayimba enkya n'eggulo nkayimbe ntegeeza amawanga gonna nti yesu anjagala antaddeko akabonero annangiridde mbawanguzi ey'ekika mu kkubo lyange tolindabide erinnya yesu lyalisomanga soma nnovo n'obugagga bwali okubulyako abwesonyiwe nzalitegedde leka ndye enkoko nkube n'ennoga amayumba nzimba gakkalina n'ebulaya ngende sente nfune za dola pawundi ko ne euro motoka nvuga ennene zino ezakkuluza ddala ennene zagulumira ziringa obusolya bw'ennyumba sinannemera wanga nnina erinnya lya yesu yampa erinnya mwe mpita okusaba byenjagala erinnya eryo erinnya eryo erinnya
Okay, njagala bambi kukwebaza Lucy. Thank you so much for loving me as a person. Thank you so much for trusting me, for inviting me to your home. Sichangu abantu bagala nnyo omuntu kulaba amaka gaabwe. Naye thank you so much. Naye nekirala we bali kutuwa ku kadde era abantu abadde bakubuuza nnyo ku page ojugira batwapostinga oluyimba lw'abantu ne balwagala nnyo. Naye nga bw'otusuubiza katusaba otuukirize era abatulaba ku tumaze Good Friends Post abali ku YouTube mwenna kyentegeddeko kye bataŋŋambye nti anytime mu January video zigenda kubanga zifuluma era bwe zinafuluma tugenda kubanga tuzibateerayo ku page muzirabe naye nga tubeeyanzizza bwetyo bwe tukyaddeko walo namage era muyimbi waffe mami wange naye ate nze number 1 fan we badde ntambuddeko ne Benja temujja mulaba abasajja tebagala nnyo kulabikira mu kamera naye nga bwe tutambudde naye olunaku olwaleero yantambuzizza nanvuga mu chopa yaffe netwagula ate ngaolunaku lwa Christmas era nga video eno tugenda kuba tujja uploadinga mangu naye nga tubaagaliza Merry Christmas naye abantu bawadde tubaagaliza like omwaka kati omwaka ekisookera ddala Godfrey obubaka bwange obw'omwaka tebugenda kubanga bwa bulijjo nti happy new year, you know. No, mbadde nsaba mikwano gyange bafanzi bange bakkiriza bannange nti guno omwaka omujja ogwa 2022 kati nga bwe tumala 2021 tuula wansi wandiika ku lupapula saba Kristo omugaye nti taata mwaka guli ogujja nsaba bino na bino kati we tulinaddamu okutuula nga tugumazeeko tugende nga tutiikinga nasaba oyo omusajja aliko amafuta ga Katonda omukwano omwoyo omutukuvu omumanyi kasita oba ne mwoyo omutukuvu you connect kati abantu beebuuza twogedde ku nabbi Kakande eno tuleetayo pasita Muyimbi kati tebabitegeera era mugenda sigalawo nga temubitegeera naye nzikitegedde tuddayo ewaka tuwandiike vision zaffe yes kati awo tumaliriza awo nga tulyoka tucelebratinga Christmas bulungi nga tutiikinze awo nga tugamba happy new year Amina tweyanzeege wano we tulidde tunywedde tukubye amazina tuzannya akapiira ebisinga mugenda kubanga ndowooza mubirabye mu vidiyo naye munzikirize nange mbasiibule wano mwebale nnyo kubanga musubscribinga ku YouTube channel yaffe ne ku Facebook ate n'okubanga mukomentinga abakomentinga abavuma mbaagala nnyo kuba mweyongere okuvuma kubanga we muvuma abantu bangi bagamba bamuvuma bw'ovuma nsobola okulaba obwongo bwo bwe butegeera ne bwe bukoma so continue and you have time okyokukola obudde obumalira wali ng'okola nze wenkyalidde ne wamami wange ng'oli ku social media naye baagala nnyo buli omu ali entitled to his opinion so you can as well continue naye munzikirize mbasiibule wano mbaagaliza omwaka omujja ffe tugenda kubeera mu Vision Night yes Vision Night kale kambagaze omwaka omujja mubeere bulungi mweraba Erinnya Yesu lekani ne mwakayimba